Gulamusizzaako wennaggwe atulaba wano ku Seviya TV. Manya n'eddoboozi nze Kyano Gamami okuba nga nkutuusaako pulogulaamu yaffe ennungi eŋŋanzi emanyiddwa nga Akattu. Akattu nno mba ntegeeza the state of confusion wobeera awo nga ekyamazima osobeddwa mu bwongo bwo olw'ebizibu ebitali bimu olw'ebisomoozo ebitali bimu bye tusinkana wano mu nnyaffe Uganda n'ensi okutwalira wamu. Kale nakutegeeza nti nno nja kuba nga ndeeta abagenyi ab'enjawulo okusobola okugabanako naawe ku biki ebyo ebibadde bikusibye mu bwongo bwo. N'olunaku lwaleero mu studio siri nzekka, nina abaami bendi nabo olunaku olwaleero erudda n'erudda bazze wano oba okubaako n'ebirowoozo bye tubakubaganyako ffenna. So njagala gwe otwegeke bwegesi maaso oyongere kutwekuumirako, tujja kuba nga tukutuusaako ebyennyini bye tufuna okuviira ddala eyo gy'obadde towangaalidde. Awatali kulya budde engeri ekiri nti akadde akatutwala kantindi gwa Musinde gwa Mbaata, kansabe abagenyi bange abali mu studio z'olunaku olwaleero basobole okubeeyanjulirako be baani wa gye bavudde, ate oba oli awo ndyoke nkwanjulire omulamwa gwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Kantandike ne muganda wange ku nkono ogwa kkono abeeyanjulire ssebo, oyanjulire abalaba Seviya TV amannya go oba oli awo ne gy'ovudde. So tweyanzizza nnyo, tweyanzibwa tukyazaako wano okwewoza Seviya TV. Abatulaba eyo balamusizzaako nnyo, gye baliko gye mutuusaako engalo. Amanya nze Ibrahim Mugen, nviiriddeko mu kitongole kya Bright Future Superior Unique Manufacturers of America. Era tuzze wano batuusaako ebyobulamu, tuvudde Kampala okujja wano mu mpewo za Seviya TV. Mukadde wange Ibra muwulidde nga bwabeeyanjulidde, so nga ne ku mukono gwange guno eno oguli emmere era nayo muganda wange kamuwa omuzindaalo naye abeeyanjulire. Ssebo yanjulire abalaba Seviya TV. Neyanza ssebo moderator olwaleero okutukyazaako wano ku Seviya TV. Amannya gange nze Bwete Gerard nga nkola n'ekitongole ekya Bright Future Superior Unique Manufacturer of America. Ekitongole kyaffe ekyo kikola ku byabulamu era ensonga lwaki tuzze ku Seviya TV okwongera okulambulira abantu ku byobulamu bye tukola mu kitongole kyaffe ekyo, era abatuwuliriza mwenna mbalamusizzaako. Andowooza gwe atulaba ku Seviya TV otandise okutegeera awamu n'okutebeeza biki byenkwetedde olunaku olwaleero. Nga bulijjo ntera nnyo okwetera abateesa ab'enjawulo, n'olunaku olwaleero ndowooza nkwetedde basawo, ndowooza ntandise okuwa ekifaananyi n'okwongera okuteekateeka obulungi n'okulaga nti olwaleero tugenda kwogera ku byabulamu. Kale gwe oba ng'oli eyo ng'olina ekirwadde ekyadde kikubala embiriizi ng'ekyamazima nga ne bw'oba otuma omwana wo osigala omugamba ndeetera entebe eri kwenywera eddagala ly'ekirwadde kyange, nga watuuka n'okwetuma nti buno obulwadde bwange. Olwaleero nkuleetedde aba BFSMA bagenda kuba nga bakusomesa ku ndwadde ez'enjawulo ezo ze walowoozaako nti teziwona, ate nandiba nga nkuleetedde abasawo. Ojja kutegeera nti bulijjo ekyamazima totendanga nnyoko okufumba nga tonnayitaayita. Nze nga nagamba nti nja kuba nga nkutuusaako ebyo byennyini ebyenjawulo mu kaseera kano munzikirize, ate abantu bano eno batusumulire ettu lye batuleetedde. Mukadde wange nja kutandika naawe. BFSMA eno gy'otuyanjulidde olunaku olwaleero ekola biki? BFSMA okusookera ddala ononsonyiwa sikwanjulidde bulungi kyenkola mu BFSMA. Yes. Olwaleero ondabira wano nze ndi health consultant, neebuuzibwako abantu ab'enjawulo ebirwadde ebyenjawulo weebizi bye bayitamu health wise mu byobulamu. Ekitongole kino kiviira ddala mu America okutuukira ddala wano ku lukalu lwa Africa. Era mu Uganda tumaze emyaka 13 nga tuweereza bannayuganda. Ekitongole kimaze emyaka 3 mu buweereza bw'ebyobulamu. So tukola ku bintu ebyenjawulo, tulina services ez'enjawulo ze tukolako. Services esookerwako ddala omuntu yenna nga tetunabaako ne kye tumuwa bw'aba asobola otutuukirira, twetaaga omuntu oyo n'asobola okujja n'asooka yeekebwejjibwako ssebo omubiri gwonna, kuba osobola okujjanjaba ekintu ky'otegeera ddaani okukiteebereza. Okitegedde? Baagala nnyo omuntu afune enjawulo. Then bitukola biki? Nti tukola ku ndwadde zino omuzungu zayita non-communicable, nti endwadde ezo nga bw'otudde awo n'entuula wano sobola kusiiga kirwadde ekyo. Era abatulaba ebirwadde mubimanyi, musobole okubimenyaamenya n'embasi bimenye wano eno mu mpewo za Seviya TV.
So ebirwadde ebyo nga ki? Ebirwadde nga omuntu alina sukaali, diabetes. Ebirwadde abamu balowooza tebikola ki? Tebiwona. Naye nze nzikiriza nti they define medication okusinziira ku bantu b'enjawulo tuze tukola ki? Nga tukolako. So ebirwadde nga pressure, okitegeere, ebirwadde nga ebyamagumba tetusobola kuddamu kumenyaamenya buli kimu olwaleero, naye ebirwadde bingi byetukola ki? Byetukolako. Ebirwadde ng'ebyabakyala mu sisitimu yaabwe, ebirwadde by'abaami mu sisitimu yaffe nga ensigo zaffe zino oba glands, beta prostate glands. Tulina ebintu bingi byetukolako. Abaana abato, abakadde abakuzeeko mu myaka, kitegedde moderator. So endwadde bazita nani? Communicable. So olwaleero ze tuze okwogerako. Era moderator bona mpadde omukisa ogenda okumpa nja kubamenyako ebimu ku birwadde. Olwaleero badde njagala kwogeraho ku birwadde bya mirundi 2. Bonna bonzikiriza nompa ku kadde. So ekirwadde ekyengenda okusookerako okwogerako olwaleero olw'obufunda bw'obudde, ngenda kwogeraho ku kirwadde ekisinga okutawaanya abantu era zentambulidemu ekisinza n'otuleeta wano eno. Abatulaba bongera okukola ki? Okukitegeera nti waliwo omwami eyaŋŋambako nti ulcers teziwona. Okitegedde? Nange saamukayanya nnyo kubanga omuntu aba alina experience kuba bakosezaako ebintu bingi. Ebiseera ebisinga obungi abantu bagenda okujja eno ewaffe nga bakoseza buli kimu, bafuuka n'abasawo nga buli kimu ky'omugambako akimanyi, buli kyoyogerako akikola ki? Akikozesaako, ekimu akirina n'ewaka. Okitegedde? So kati tukola tutya ffe? Bw'obuuza omuntu nti what are ulcers oba ulcers kyeki, jjukira zirimu ebika bingi. Oli ajja kugamba ge mabwa g'omu lubuto. Okitegedde? Kati nange we mubuulize ekibuuzo bw'atulaba nti bw'oba omanyi nti olina amabwa mu lubuto, katugeze olina ebba ku kigere wabweru, n'ogera n'ogula eddagala. Edda twagulanga eddagala capsules omweru yenna bamuyita chlorphenical. Nga bw'omala okulongoosa ekiwundu ekyo oteekawo ekyo ki? Eddagala. Naye tulina bw'oŋŋamba nti ogenda kujja okwate eddagala omire bumizi nga tomaze kulongoosa amabwa gali kutereera. Kyetuyita absorption. Nti fe okuwa omuntu ekintu kyonna tusookera ddala kumanya kiki kinaamukolera. Kuba omuntu osobola omuwa eddagala erigenda omukolera aye ne litamukolera. Osegera kubanga aba alinamu oba toxicity oba obukyafu bwonna olwa lifestyle engeri gye tulyamu ennaku zino oba embeera awamu etali nnungi. Kitegedde? So ffe tutunuulira nnyo ekyo. Kati wina gwe nabuuza ekibuuzo n'aŋŋamba kituufu. Nkoseza eddagala lingi naye tebampangayo kintu kinjoza mu ki? Mu lubuto. That's why ffe tugamba one, considering absorption. Okitegedde? Responding to medication gye baba bakuwadde. Okitegedde? Ekyokubiri saturation. Entambula y'omusaayi bw'eba ng'eri puwa nga mbi, tolina kiwexpecting. That's why abantu abamu aba atambula ne bagaa gundi yagudde wali n'afa. Oba entambula yaki? Ey'omusaayi. Ekyokusatu eba protection, okwezinga CD4 count oba abaserikale b'omubiri okulabika nti b'amaanyi nga n'ebirwadde ebimu tebikola ki? Ng'omubiri gusobola okuwanagana n'ebirwadde ebimu. Okitegedde oba kye njogera? Nkitegeera bulungi nnyo. Eddagala lino lye tukozesa liva mu America. In fact liyitibwa nutraceuticals. Nutraceuticals ekigambo ekyo kitegeeza nti bakenula ebirungo beta herbal extract okuva mu herbs ne bagattamu ne nutritions. Abamu kye bayinza okuyita kale oba food supplements kye bakiyita. But these are natural products. Zijjanjaba the cause ensibuko y'ekyo ekikola ki? Ekikuluma. Amadagala agasinga obungi wano ewaffe omuntu asobola ogera ayita eddagala n'alikuwa naye ng'olw'okuba oli agenze n'agamba omugongo gunnuma nawe n'omuwa egy'omugongo naye ng'ekituufu tomanyi omugongo guvuddewo okola ki? Okumuluma. Okubeera nga gumuluma. Jjukira endwadde ezimu ezisinga zirina obubonero nga bwe bumu. Kati osobola omuwa ekyo naye nga tomanyi kiki kituufu omugongo guvudde ku kyokola ki? Ensonga lwaki mu ntandikwa ntandise nkugamba nti omuntu yenna aba asobodde asobola otuukako ku facility zaffe. Kitegedde? N'asooka bamwekebejjako omubiri gwonna. Kuba tulina mashini nnungi ekebera organs ez'omubiri kye tuyita general body organs check up. N'asooka bamukeberako ne balaba. Okitegedde? Era ndaba eyo ali ku Sebya TV nkukubiriza okulabika nti tomala gamira eddagala bw'otyo kye bayita self medication nga tomaze kutegeera kituufu kiki. N'omusawo omutuufu asobola okukola ki? Okulabika nti akwekebejja n'akuwa results entuufu. Omusawo ffe tukuwa obudde n'otubuuza n'ebibuuzo ne bw'oba obuulizaako gw'olese waka. Tukuwa obudde tubuuzaako sewo.
Consultant Mudde kyamazima oyo yeebuzibwako ku nsonga ezitukwatagana n'obulwadde. Kisinza okunyumira ayogedde ku bulwadde obuli non-communicable nga kitegeeza nemba muliraanye tayinza kunsiiga bulwadde bwa nsigo, tayinza kunsiiga bulwadde bwa alusazi, tayinza kunsiiga bulwadde bwa sukaali. Nonzijukizaako oyo megakaawo nayinako omuzadde wange omukyala Mukama amusaasire era muwe ekimuli eky'emirembe. Yatugendako naye nga era entabwe twali tujjanjaba sukaali. Kyatukola bubi nti twali tetunaaba kubalabako ababyebusuma osanga singa obulamu bwe buli. Kangende ewa musawo ono. Musawo, ekibuzo kyange kiri nti consultant ayogedde ng'inaalambulwa ng'ekyamazima olabira ddala nga omutuukako ne bw'omulabiko obulabi nga takuwadde bujjanjabi. Ebigambo bika byakugamba olabira ddala nga owonye. Njagala oyogere ku byebusuma. Mu bbanga lyemaze wano omusawo ayogedde ng'alaga nti emyaka gyekulungudde ng'eri mu buweereza. Gwe ng'omusawo ate akoze ku bantu ab'enjawulo. Byebusuma eno ogyogerako ki ky'ogyenyumirizaamu? Tandikira wano. Kyetwannyumiriza mu byebusuma oba kyennanyumiriza mu byebusuma nti byebusuma eno eddagala lyayo lya njawulo ku ddagala eddala lyonna. Nti omuntu omulwadde we tuba tumaze omukebera ne tumuwa eddagala lyaffe asobola okutereera obulungi mpola mpola. Era abalwadde bangi betukozeeko nga obadde oyogera ku mulwadde wa sukaali, bangi betukozeeko abasukaali ne bawona. Abamu baali balwala ddala nga bafunye n'amabwa ku bigere, naye eddagala lyaffe ne ligenda nga lizimba obutafaali bw'ekigere ekyo oba n'omubiri gwe gwonna okubeera ng'asobola okukola ki okutereera. So eddagala lyaffe oba endwadde nnyingi ze tukozeeko nga tukozesa eddagala lyaffe ku bantu ab'enjawulo mu Uganda n'okutwaliza mu nsi endala. Yesewo musawo awo bwennyini bwe njagadde onambulire bulungi nnyo. Neezudde kale nga bannayuganda bo bali bulungiko oba oli awo nti olw'okuba nti byebusuma mu Uganda mweri ekitebe ekikulu mwekiri. Naye kati ate okusobola kwange wekujjira we wano nina mukulu wange oba mukwano gwange atawanyizibwa obulwadde bwe bumu naye ali Kenya, ali Tanzania. Kyokka ate yandiyagadde oba oli awo naye afune ku bujjanjabi ng'obwo asobola nga atereera, kubanga ebiseera ebisinga mulimu abantu watuuka ng'agamba banenza obulwadde bwange bwo buno obulwadde bwange naye ekyamazima ate busobola okukola ki okuwona. Omuntu ali e Kenya oba ali e Tanzania asobola okufuna okubuweereza bunene oyo aba asobola obufuna ayinza bufuna atya? Neyanza ssebo moderator olw'ekibuuzo kye kirungi ennyo. Services zaffe zisobola okutuuka ku buli muntu yenna gy'ali. Kati omuntu abanga ali Kenya nga yeetaaga eddagala lyaffe tuyina abantu abatuyambako ku bya transportation. Eddagala lyaffe omuntu oyo kasa connectinga naffe namba ze tugenda obbawa ez'essimu n'akakasa nti nno ali Kenya tuyina engeri ey'okumutuusaako eddagala lyaffe singa abeera atunyonyodde bulungi era ng'akwataganye naffe. Yesebo onkoze bulungi nnyo ssebo Dr. Nzizeyo ewa consultant. Consultant ekyamazima ekigambo kyayita consultant gwoba omanyi bingi nnyo. Bayinza n'okugamba bugambi nti mpulira omuntu ogusuubira okwonuma ku ssaawa nga 8 n'otegeera lwaki kugenda kunnuma si weewaawo. Wano ne wenjagala okujjira byebusuma ndabye nga mulina products ate ng'oba oli awo nja kwogera ku bannayuganda bonna kubanga nze nina eddoboozi lyabwe oba oli awo n'obasakira ebyo bye badde batasuubira kubanga program gye tulimu eno bagiyita akattu the state of confusion. Osobola okubeera eyo n'obeera ng'oli confused ekirwadde kikumalawo olaba ogenda osobeddwa twaba kiki ogenda kuzzaako. Wano bwe njagala okupozingira ekibuuzo kyange ndabye nga omuntu ono agezezzaako ku ddagala ery'ekizungu naye neeryaffe tetutabula mu mmere oba mu mirandira n'emiti twandise nga habo naye ng'ekyamazima talinaawo njawulo era ng'asobeddwa agamba nze eddagala nalivaako. Kyanjawulo ki ekiri ku products za byebusuma oba oli awo kyetwandiyagadde agezeeko alabe enjawulo? Neeyanzizza oba omukisa ogumpeddwa ogwokubiri. So Mr. Moderator, naffe tukoze research w'amaanyi okuvaayo tuzuula ekyenjawulo ekiri mu ddagala lyaffe nti abantu bangi bakoseza habo wewaffe naye twakizuula nti abantu amu baagala bwagazi ssente sigenda kwogera nti ki naye habo waffe ebiseera ebisinga kankugereze ku bibala nti essaawa zino bakugamba nti genda olye ku bibala lyenvandiba kola kino naye ogenda mu katale Mr. Moderator ng'omuyembe gw'ogenda ogula agumazeemu wiiki nnamba tegulina active ingredient yonna yoba okukoseza tofunamu. Ekigede fene bamba mukuwa bukubi bamujje wala agenda otuuka eno bamuleeta mubisi n'ayengera
tulya kuwoomerwa naye tetulya kufunamu okitegedde. Then ekirala nti eddagala lyaffe it has a high concentration nti engeri gye balikolamu kati omuzungu asobola oteekawo ekibangirizi nga ziri acres nga 100 nga teri muntu asalimbirayo tewali kufuuyirayo bintu naye ffe ebintu etuli ebisinga babifuuyire okitegedde. Kati bwengamba herbal extract gye babijja wali safe. Tuna technology mungi awerako bwe tukozesa okukozesa ki eddagala lyaffe eryo. Plant zaffe zisinga zisookerwako ziri mu USA Los Angeles, that's San Gabriel. Tulina plants Hong Kong, tulina plants Germany. So bakola tulina team gye bayita research and development team ekola kinene nnyo okuzuula. Tulina n'ekirala kye bayita chelation. Chelate means nti ofindinga n'ekirwadde ekitaliiwo. Nti omuntu alwadde agenze mu ddwaliro banoonyeze obulwadde bubuze okitegedde ate ne bamuwa eddagala naye nga bubuze aga bampala eddagala naye bangambye ndi okay naye nga nze mpulira obulumi kati ffe tulina eddagala lirimu ekyo okitegeera nti chelation kibanga bw'okwata omusomaali n'okwata n'enyondo n'okuba mu muti oba ogufoosinga okola ki okuyitamu kati chelation ye tuba tukola ki tufoosinga n'ebirwaddemu ebitalabika okukola ki okubanga birabika then ng'ovudde ku ekyo this is more refined. Abantu kali bakita habo nange sijja kivamu naye eddagala afita nutraceuticals nti enjawulo eriwo ku conventional medicine oba pharmaceuticals nti esobola okujjawo akabonero oba obulumi bw'obulira naye batejeewo obulwadde buli bukuluma esegeeza obulwadde busigala bukula mu mubiri ensonga lwaki babuwa stage nti emu ageze ku stage ya 2 naye ng'akozesa eddagala talivangako ne bakukyusiza medication ne bakola ki eddagala eryo siryogerako bubi kuba naffe ketuku nange ndikozesa okitegedde but where necessary nga nange obulumi busuuseeko era omuntu wajja gyendi nga ndaba ali bubi okitegedde nange nsooka ne muli kombendikako akantu asooka atereere tumuwe lino ajjewo kiri ekikola ki ekibadde kimutawaanya kati enjawulo eriwo nti eddagala lyaffe erimu ebirungo bibiri herbal extract ne nutritionist emmere gye tulya buli lunaku gye nkugambyeko ey'emiyembe ebibala nga tebina active ingredients kati ingredients zonoonya zonna ziri wano. Ekyamazima gwe atulaba akusebya Terefayina anyongera okukwebaza n'okutwekumirako njagala okutegeeza nti tuli mu programu emanyiddwa nga Akatu the set of confusion. Ekyamazima nga naawe oli eyo ekirwadde kikuli bubi kikusibye oba oli awo nga tomanyi ku ekyava naye ate olwaleero nga abasebya Terefayina tutaggwayo nkuleetedde era abakugu basobola okukabanga babaako engeri gye bakwawulamu mu bwongo obwo okusoberwa okukuveemu ekyo nno kyennyini olena abadde consultant era nga ategeeza nti salwaleero omanyi ogamba nti omutwe gunuma n'odduka lino ogula painkillers n'omira naye nga tewategedde nti omutwe agwavudde oba ku kintu kirala kyonna so akugambye nti bo bajja kuwa eddagala oba oli awo liwonye ate ligatteko n'ebirungo ebirala ebiyinza okusimula abaserikale bo ab'omubiri okusobola okulaba nga basobola okwerwanako bokka na bokka oba oli awo nga n'eddagala libadde terinakolaki terinatuuka. Olemme wennyini wenjagala okugenda ewa dokita ali ku mukono gwange oguli emmere wano wennyini njagala kubuuza mukadde wange eddagala lino eno tulyogeddeko nti lisobola okukola ku ndwadde ze twalise non-communicable diseases endwadde ezo mu bufunze ezitakola ki ezitasiiga. Olwo wennyini wenjagala okubuuliza tulabe bulungi nnyo nti abantu muvuddeyo ne mukola ebintu ebirungi ate nga biri ku oligino naye ate n'omucukuzi naye tatudde alaba ecupa efulumye naye n'akola ekyefaanaanyiriza ng'ecupa eyo oba oli awo n'amanyi ayinza n'okukozesa ge gamu. Njagala kubuuza musawo omuntu alabye ku products eza BF Suma ayinza atya okukakasa zaalabye nti si zeezo mu bufunze oyawula ota products za BF Suma ku products endala ezandadde zeerimbika sinakirina okuttira akatale. Neyanze ssebo moderator ekibuzo kyobuuza kirungi nnyo kubanga abantu bangi beerimbise mu bintu by'okujjanjaba ate nga bamu eddagala balikyusa so kati ffe nga aba BF Suma eddagala lyaffe omuntu asobola alina dicupula oba kulikyusa kubanga liri branded by BF Suma nga omuntu asobola kola ki era tuna ne certificates eziraga nti eddagala lyaffe liri ki liri oligino omuntu asobola alina kola ki kulikyusa era eddagala lyaffe eryo liriko ekigambo kitwa nti no BF Suma unique manufacturer of America oba mu bufunze BF Suma whereby nti omuntu asobola toli muntu yenna asobola kugamba muno eno BF Suma era yensonga lwaki tutaddewo ennamba z'essimu z'osobola okukubako gwe atulaba osobola okumanya ebisingawo ku ddagala lyaffe n'okumanya ebintu bikola ki
endwadde zennyini nnyini ezisobola okukola ki okuluma. So yensonga lwaki twazze eno ku Xavier High School, ku Xavier TV okubeera nga tutuusa abantu tubatuusaako services zaffe okubeera nga okwongera okubamanyisa abantu balema okubeera nga bakola ki nga balimbibwa. Weyanza nnyo Dokita atulaba ebiseera ebisinga mbana bingi nnyo naye akadde ke katera nnyo okutusalako naye njala okutegeeza nti abakulu bano nja kusigalanga nga mbaleeta mu programs ez'enjawulo ze tuba nazo wano ku Xavier TV bongere okubasomesa ebintu eby'enjawulo. Olwaleero njagadde mbaleete oba oliawo babeeko engeri gye bayinza okuzibulamu amaaso sinakindi naawe okwongera okubabanja naye nga sinakubasiibula newankubadde akadde katutwala njagala ndowooza nsokere wa consultant tuzudde olwaleero nti oli mu bendobendo lino netusuubira okubanga Kiboga, Kyankwanzi, Mubende, Nakaseke, Luweero, Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Oba oliawo nga eyo gye wasooka okusimba amakanda gye mwasooka okusimba amakanda babamanyi nnyo nnyini ddala. Omuntu atwaba olwaleero ng'atwaba kuva Kyankwanzi, atwaba kuva Mubende, atwaba kuva Kiboga, omuntu oyo nga yandiyagadde yeesitule ajje mumukoleko medical check-up eyo nga bw'ogyogeddeko ayinza kubasangawa. Kakati my moderator fe specifically tuvudde wali ku kota yaffe quarters wali tuvudde ku Kampala Road kizimbe bakiyita Greenland Towers kiri opposite Bank of Uganda era kizimbe ekyo wali ne banka gye bayita Cairo Bank naye obuzibu bwe tulina nga bw'oyogeddeko awo emabega nti abantu bangi beerimbika mu kintu bwe bwobanga otuwuliriza wano tujja kulekera enamba y'essimu nti bw'oba ojja kubira ffe bennyini aboogedde naawe kuba mu Kampala mulimu abayaaye bangi oyinza ogwawo neweebuuzabuuzako enakutwala ku bitaliyo n'ogamba nti baatubbye abantu bavumaganyiza nnyo abalala kati ffe atuni abatulaba effeesi zaffe muziraba n'enamba z'essimu zino mubakubirako ddala ffe nga bwe tukola tewaba muntu akubuzaabuza jangu straight ku kikuleese bw'obanga ovudde buntu nga especially nga tuli ku byabulamu gye tuzannyira ku byabulamu omuzungu yatutendeka era tubazannyirako eta complain yonna bayinza naffe otujja ku mulimu ne tugufiirwa ate nga twagala nnyo omulimu gwaffe okuweereza eggwanga kitegedde then n'ekirala tutunuulidde okulaba nti neeno mu bendobendo lyeyogeddeko tuleetayo omukisa ogwo nti omuntu ezandimuleese eri atulisa zikolemu check-up asobole okubeera mu mativu nga kiri wano kati tuzze kulaba abantu bano kiki ekisinga okubatawanya tuzeeyo amawulire naye nga of now so tukubira ku simu zetugenda okulekera tubeere nga tukukolako buli kimu kyera. Okay, consultant yatunakuvirawo ddala awo ntunuulidde omuntu nga yalina ebimuluma naye ng'ate ezimujjanjaba tazirina omuntu asobola okujja n'akwebuuzako bwebuuza oba oliawo n'omubaako ky'omugamba. Nze sirina buzibu najja kuweereza abantu baffe era kinsanyusa nnyo omuntu bwe bamukozeeko n'afuna enjawulo sirina kyera kyenjagala oba oliawo naye aliyambako omulala naye kyensinga okwagala bwefuna essimu kubira nze ngenda kuddamu kuweereere sisasuza ssente. Tukoze bulungi nnyo musawo ate nga oli consultant mulamba mu byefusuma ekyamazima naffe tujasigala nga tubettanira nnyo nnyini ddala akatateeka musawo kenjagala okukubuuzaayo tuzudde bulungi nnyo nti byebusuma etunuulidde nani communicable diseases endwadde zisakolaki ezasiiga gwe nga omusawo kyemmanyi bulungi nnyo Katonda waba atutonda tulina kye twandiise nga our areas of interest osabalira obeera mu byebusuma eno nga oli mukola obuweereza biki by'oyinza okugamba nti naye byebusuma singa eba ekutte ku kirwadde kino newankubadde ebira tukyabikolako research naye kino kyo twakimala era abalwadde baakyo mudduke buddusi mujje mutweyunire. Neyanza nnyo moderator olw'omukisa guno ogwompadde nate ku lwakadde ngaffe oba byefusuma engeri gye abantu betusinza okukolako kati nga nze mu area yange abantu bensinza okukolako ennyo abantu ba ulcers abatawanyizibwa mu lubuto kubanga abantu balina ulcers za njawulo ulcers ezo omuntu tasobola na kulya mmere atukesera nga awulya kamunguluze atukesera nga tasobola na kutambula kwegamba nga emumazeeko emirembe naye okusinza ku bantu betukozeeko abamu babadde babagoba nadda mu malwaliro nga bali waka naye nga kigambo kyaki kya ulcers so tukoze ku bantu bangi era bwe tunaba tukomawo tusobola okubabuulirako ku bantu abo
kubanga nga tukyali wano eno n'ekirala abantu betusinza okulako abalala abantu abalwadde b'amagulu abalumizibwa mu nnyingo mu joints ezo abakuze mu myaka tubayambyeko nnyo okubeera nga eddagala lyaffe lyongera okubawa ebirungo ebyo ebiriikiriza amagumba babeera nga batambula bulungi. Okay, musawo muwulidde kyo nno kindeese ku bibalo eraga nti mu mwaka gwa 2020 Uganda mu kika ekimu ekya ulcer zetulina kyetwandise nga peptic ulcer twafiirwa abantu kikumpi akakaaga n'olukaaga 79 mwaka gwa 2020 kana byadala nga death rate eyo eba waggulu ku kika kya ulcer kitya kimu kyetwandise nga peptic ulcers kale ndabyadala nga mamuze ekyamazima mugenda kuba mutuyambira nnyo nnyini ddala musawo nga tuwumbawumba eri abatulaba njagala ove waggulu nga akatalekeka sinakirina okusomera enamba z'essimu zetuyinza okubasangako oba oli awo tuwumbewumbe enteekateeka y'olwaleero. So tweyanziza abatulaba twakubiriza okusigala nga mwetanira Sevilla TV nga temugivaako kuba ekituufu ena programu ezizimba ezaagaliza abantu okuba obulungi mu kitundu kyonna wooli. Akatalekeka nga bw'ogambye mwami Health Relations Officer Dr. ayogeddeyo ku kya ulcers nange na area yange yensinga okwenyumirizaamu wadde ulcers nzikolako kuba zonna zimastaringa naye ate ntunudde bano ab'entambula y'omusaayi mutima nswa gyazibikira nafunye stroke ndi paralyzed omanyi ebigambo byawukana waliwo okubeera numbed ne paralyzed nti okubeera numbed just oba osanyalade oyinza otula n'oswanga okulukoza ki ate osobola kuddayo numbness abeerawo paralyzed nti omuntu n'omukono gusobola okulemerayo kati abamu tebakola kibula agira kati I'm paralyzed osegeera kati omuntu alina okukyawula kati bw'obanga emisiwaju zirimu kye bayita cholesterols gali amasavu nti omuntu oyo bwe bamuwa eddagala lya conventional medicine likola ki nti liba ligaziwa emisiwa gino omusaayi gusobole okutambula guyitewo that's why be addicted lunaku olina okulimira oba tolimize n'omala wiiki bakutwala kaguddeyo naye kati ffe tukola ki nti eddagala lyaffe ligenda ligogola yaliba nga lijjamu emasavu ako paka likakola ki ligavaamu omusaayi gusinga gutambula nga gutuuka even the smallest nerves obusiwa buli obuki obutono okitegedde era munaye olw'obufunda bw'obudde emboozi eyo mpanvu anaaba atwagadde ajja tukubira ku ssimu tukubira amasimu banaye abatulaba tugenda kubaddamu kye mwagala tulina obudde bwammwe masimu gabaweereddala enamba yaffe ya Airtel egenda osookerako eri 0756 43 383 njiddamu 0756 43 383 eya MTN eri 0789 944 njiddamu ya MTN eri 0789 944 ne ku WhatsApp kweziri. Okay, oyo nno abadde senior consultant okubeera mu BFSUMA ekitongole kye bakwanjulidde dda nga kikola ebyenjawulo. Nsawo nga tuwumbawumba njagala naawe obeeko akatalika akasemberayo ddala tekajja twanduza dakiika namba oba oli awo tusomere naawe enamba z'essimu oba oli awo na doctors atakonyeeko consultant naawe ozikoneko soloka nga tubettanira. Neyanza nnyo moderator neyanza nnyo mwenna batulaba ku Sevilla TV. Akataleke kampozi nze kenina nze omu ku Sevilla product kubanga nasomera ku Sevilla okusobola era ensonga lwaki nakomyewo ku Sevilla okubeera nga nsobola okubatuusako services eno ebyobulamu bye nasomerera naye nga nsooka okwebaza Sevilla TV ne director okutuwa omukisa guno okubeera nga tusobola okukomawo okukolagana. Akataleke kakalala tujja kutegeka emisomo muno egy'ebyobulamu mu kitundu muno oba ku Sevilla oba wa ona tujja kuba tugirangirira nga tumaze okufuna enteekateeka okuva eri bakama baffe tujja kuba twongera okubalambulira enteekateeka eyo mwenna batulaba tujja kuba n'omusomo ogw'amaanyi era tubayita nti no tugutegese tubasaba mujje mu bungi musobole okumanya ebisingawo ku bino bye tukola ki bye tubadde twogera. Ennamba z'essimu zaffe nga omusawo bw'azoogedde tezikyuka ze tukozesa MTN eri 0789 944 aba kanjiddemu mu Luganda 0789 090 44 0789
09044. Airtel eri 0754643 Okay. Oyo nno abadde Dr. okuviira ddala mu kitongole kimanyiddwa nga byebusuma. Njagala okwebaza gwe atwekumiddeko okuba twatandikidde okutuuka wano wetutuuse. Njagala okutegeeza nti pulogulaamu eno emanyiddwa nga Akatu, agikutuusaako abeera Ikyanoga Wamami, yabeera agikutuusaako eyo gy'obeera toli. Nakama nti ekya pulogulaamu eno Akatu etuusibwako baganda baffe aba Xavier High School Kiboga. Bagamba nti bawe omwana okuva ddala mu senior esooka paka mu senior ey'omukaaga, balina arts ne sciences ku ddala lya A-level, abalina ekisulo ate baaniza n'abo abava ewaka. Bakugamba nti nno bali mu Kiboga Town Council, Kiboga District, basangibwa ddala awo wennyini nnyini ku luguudo olwokusatu, baliraanye ne hoteri emanyiddwa nga Resort Hotel. Kale jangu obawe omwana, bajja kubanga bakutuusaako ebyo byennyini nnyini bibadde weetaaga mu mwana wo. Njagala n'okujjukiza nti essomero Xavier High School Kiboga limaze mu nsiike emyaka egiwerako ddala, naye emyaka 10 okuva leero okudda emabega ng'ogibala liribadde likyasinze okunywa mugannaago akendo mu masomero agali mu Kiboga. Kale gwe liwe omwana wo ojja kusigala nga tewajjusa. Mpozi ne bannaffe aba area Trust Fund bakugamba nti abo basangibwa mu Kiboga Town Council, bali ku luguudo olwokusatu, baliraaniganye ne dipo ya Beero, baliraaniganye n'eddwaliro erimanyiddwa nga Joy Clinic. Bakugamba nti abo balina kalonda wa buli kintu ekikozesa amasannyalaze ne sola, gamba amasimu, balina computers oba nga zeetaze, balina woofers, balina TVs, balina buli kalonda wa buli simu. Bagamba nti batuukeko bajja kubanga bakutuusaako bingi nnyo nnyini ddala ebyo bye weetaaga. Kale nno beeyune, ojja kulaba nga buli kimu okifuna bulungi nnyo. Njala okusibulira wano eno era nkwebaze okutwekumirako, kugambye mbadde n'abasawo okuva mu byefusuma nga batuusa ku products zaabwe ez'enjawulo, era munzikirize mbategeeze nti abantu abo munaamu beeyunye bajja kubanga ekyamazima batutuusaako obuweereza bulungi nnyo. Mbadde Ikyanoga Wamami, twongere okusinkana mu kajja. Bye bye.